subscribing waswa Emma YouTube channel Trust Media Uganda ndamana ne banafa Biva Organic Access Building ngawuli josa wankedde nnyo Biva Organic Access Building Dr. Mujajali asiyasinga mu kimanyi kyakola bulungi nnyo buli kimu tuna brand shoppers Uganda oyo naye wangoye mukwano gwaffe yatunebwe ennungi ezive UK at the same time tudane pista to cream wabizigo enamba zabo bonna benjogeddeko bakama bangabo ziri ku mukono gwa kono kali namba eri ku gwa dio ye yange enamba buli muzibe ziri so muzawule tukedde ku macha amina Costill again waliwo omukyala doctor muzuka doctor nga muto nange neonyezaga doctor muto okitegedde oli otya doctor oli bulungi nsebbiza ku kamera n'okugoberera amanya go Amanya Namayanja Budesian. Namayanja Budesian. Enya siwulirangako ndoberya Budesian. Bibawa muba mudira kiba Budesian. Namayanja twedira mutima. Mbadde meba Budesian nawo bayina bayina omuzi. Kakati first and foremost you are an enrolling doctor, a student of Makerere. Yes. Musawo asoma musawo kuva Makerere. Ekyaso kusanyusa nti n'abayizi Makerere balabe ebintu byaffe. So abana Makerere mwe nabatumidde n'abayizi mwe n'aba student abasomera ku campus ez'enjawulo. Student yavudde n'angamba nti Emma, I need to see me up. Lwaki wadde ayagala okulambirako specifically kuba wangambye bira bina bikole njagala kulambirako. Mirako ye naadi njagala omulaba olw'ensonga nti maze ebbanga kale nga ndaba story ye. Okay. Naye mbadde sifulanga chance just nga mulaba mu bifaananyi naye mbadde njagala nnyo okulaba bwafaanana ng'omuntu. Okay. Olwo bwati bwafaanana. Story ya Miracle ogigobedde okumala ekiseera nga n'okusoma bw'osoma. If I'm to ask, okubolobola Miracle ono ng'ayidde ki ekyakugira mu birowoozo? Byali bingi kuba nali kuva lwe nazaalibwa nga sisalangako muntu ayidde okusinzira omwana n'engeri gye namulabamu mu kusooka era kyankuba wala nnyo. I asked myself so many questions. Neebuuza ebibuuzo bingi neŋŋamba so ebintu bingi of course binali nina okulowooza naye bibaawo at times things happen. Okay. So you can see the progress. I think we've done a good job as Ugandans. It's very good. Okay. Era neebaza nnyo abantu mwena. First on the list is Mama Fina. First on the list kuba okuva we natandika okulaba story y'omwana ono mbadde ndaba omukyala oyo Mama Fina. Yeebale nnyo bambi omulimu guno ne bannayuganda bonna. Our fellow really Ugandans, a good job. they've done it. That's what they're transforming the Omani. I think your most outstanding project for YouTube in Uganda. It's not a project in Rwanda Dengeno. I think it's successful. Church too. Kubanga tumaze banga dene nyonga atekebwako sente akolebwako projects singa zikolebwa nezikoma mu kubo naye indeed bannayuganda muyimiriddewo nnyo nakyo nange nkire nzirawo n'ekirowoozaako eno ensonga Miracle ebadde so outstanding tugikozeko so okedde wangambye niyeetaaga okedde kumuleetera mata. Yes sir. Badde saba bakaga tudecide yange saba oli banjulire ebintu bino. This is milk. Banegana amata omukyalo ono Budesian Namayanja doctor yangambye Emma classic wuno njagala omutwalirani omanyi omwana ono anywa mata kyobula gwangambye yagala kinega mumanyi let's buy milk anywa nnyo amata naddala gano aga classic simanyi bakiganywa bagamba bakigabanya naye basawo bagamba bagenda okunywa paka kati okuva lwe yajja abasawo bamugamba alina kunywa classic milk so ate gala eno packet ya classic emiyoka eri ku nusu lukumi lunaana wewatyawo it's very expensive so tuyanza nnyo amata gaffe. Okay, wena byagala omwongera it's very okay tuyanziza ddala naye nga ekisobola okusanyusa nti student kwegamba omuyizi
asome Makerere bw'aba avudde n'ekirowoozo n'agamba nti let me go and see my fellow sibling. Man, kinsanyusiza nnyo and I'm so happy for that. Kyova olaba wankubidde nga nina tight schedule. Ne ngamba ku saa 10 mwezi wa 12 tukeere abamirako. Okitegedde. Because she called me n'angamba Emma, I want to see this. Ne ngamba sina kyakola. So that is what your last remarks to see what if you want. Sina nnyo kyamaanyi. Okay. Naye I'm so happy kubanga okuva lwe nalaba omwana ono mazima watuufu naye sisuubira nti nsobola okumulaba ng'afaanana nga bw'afaanana akyuse ku ssaawa y'akaakati. akyukidde ddala. So neebaza abantu bonna abali ku mulimu guno beebale nnyo beebalire ddala. Munangazi naye simenti basitudenti baba n'ekisa omubana kiro abasoma waggulu awo kasozi ako bamanyi omanyi nange Makerere naliyo naye Makerere naliyo ebbanga ddene naliyo omulundi gumu era bukyambaawo mu Makerere ngimanyi naye nakagiyitamu omulundi ogu. In fact mu byafaayo byange Makerere University nakayingiramu omulundi gumu bukyambaawo leero maye kwe nava oyingirayo nali nsomera Friend Media awo nengamba nze ndifa siyingidde ku Makerere naginyumiza abaana nti nagiriko nga giri bbali naye that's good okubanga osoma. Briefly nsifuna nkubudde bunyumyako na student owe Makerere oba wa university. COVID yona bakyalenyiza atya mwe ng'abasomi? Ekituufu kiri nti COVID okuva lwe yatandika it has been a challenge especially to us the girl child. Kubanga twamala nnyo ebbanga tuli waka from Form 6 back that was 2019. We did that by 2019. Tunayo waka omwaka mulamba gwa 2020. We were supposed to join Corona Line 2021. Twali twakajja netubazeeka ala netufuze mwe bannange. So bw'obeera nga toli nnyo focused and you may end up losing it. Kubanga ebisomoozo bingi yes nayadde nga nakati gye tuli tusoma naye we have a very tight schedule. Very tight and it is tough but we are there. Musome gye tuli tusoma kubanga teffe gye tusinga okwebaliza Mukama nti at least we are moving. Naye ate waliwo abali waka. Waliwo abali waka batudde baana basoma emyaka 2 batudde waka emyaka 2 mbamanyi kati ffe kyetuyinza okwebaza Mukama nti at least we are step mwe musoma n'ebintu bitambulira ddala bulungi nga bw'okiwulira. So in a future coming, like if I'm to ask osoma ku doctor specifically muki kubanze ba doctor manyi ba gynecologist bokka? Ekituufu kiri nti osobola okubeera ne mission ng'omuntu nti maybe njagala kubeera surgeon, njagala kubeera maybe a pediatrician oba gyne. There are so many specialists. Naye as you progress in the course, of course the core value of you taking up this course is to rest your life. So obeera nga oyagala okukola ekyo awatali gamba nti you're looking after money. In most cases, as you progress, you tend to specialize in what you're best at. So right now, since akugamba kiyinza okuba nga weekiri, but I may be selected. You may be selected. Nengamba nti maybe I've started my clinical years. Nsomye mmaze ngenze mu internship and I've been to this ward and that is where I was working best. Buli mulwadde gwe nakolanga mpanga akola ki ng'awona ng'atereera. So you decide to specialize in that field because you want to treat people when they get well instead of just going somewhere gy'otagenda kukola ki ojja nnyo kyamaanyi. Kibeera it is progressive. I may decide now but it can change in time. Nembeera ng'ate nkyusizza in the specialist part. Bino nsonga zirimu ebitabo biyitirivu nnyo ensonga za kusoma. It's really nice okunyako n'abasomi. So bannange mbasaba as we are winding up nabe ekiddako gibannange bayizi b'ennaku zino nga balina ssente sooka ojjeko esimu kati kamaliriza wano okubiri leka gumiza gy'oseega atoli awo
nasoba diki wowe kakati bannange okay ekituufu kiri nti mpulira okuyamba omuntu olwokuba I'm just a student ebyo student ono omuyizi first year sirina nnyo kyamaanyi owulira naye waliwo ebintu ebimu buli omu kati waali we can testify wow so okuwa omuntu akatono koyina to share the little we have yes not that we have a lot naye take some pics obeera just to make sure that everyone buli gwosobodde okutuusaako engalo ze ozimutuusaako okay mu buli mbeera yonna kakati sente zino Miracle simanyi mami oba anaakufuniramu ki naye wati amazike g'omukulu gawaga amazike gakwate mu ngalo ezo ziba meka taata ezo ziri meka 13 bera kangambe zino sente ziri 13 kati musajja katumkwase 13 zizo ne yanziza nnyo nkwatako mu ngalo. Thank you so much. I'm so excited, very excited. You're very young, you're a student, you've done this. Man, mbasa busabi kuga ndi msanyufu nnyo era basibudde ngenze but this is my birthday. It's my birthday 25th December. So we are celebrating my birth month on 25th. Wow. Ninda bila bannange neera byenjagala binene nnyo. Yagambye ojaga emangwadde motoka ngwadde digi neyagale. Wow, nekyo nekijja welcome. I want to celebrate my birthday with street kids. Jagala ngule a boxi za KFC 5. Niyo manguze 10. Jagala a boxi za KFC 5 nezibayita ensaniya. Nsitula abaana tugende kukuba tugenda kwata Jinja Road. Tutule mu Kasubi bakusenda ne paaka. Tulye emmere. Birthday gwerawo. That is it. Obere bulungi mwene.